Atendezwa gurumizwe okitaffe Tonda ne mama namugereka abango bwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangala mbasindikira kitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewaggula erizala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mbitiibwa emu eb'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbitiibwa eb'enjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu ak'okukiswako ensi yaffe ey'omunda wepo ya bweru Katonda atudde munda mu nzala musa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo ektakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so ebisule muguruka weeyongere n'obulamu bwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima ag'okutuddemu betunaakwera nga tutandika omusomo ogwakadde kano saba tukole ekikoowe ekyabulamu ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate ng'ofulumya ekizikiza era mukama yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyettukuvu omwagalwa mwotudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolera ggulu nedde ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakukola ow'eddembe otegere nti gwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo era yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo nyongera okukujjukiza nti wenna omupya atandika okubeera ng'owuliriza emisomo oba ali ku YouTube oba ku WhatsApp group eyazuula obwa Katonda bwo nkusaba ofuneyo akadde ogende ku YouTube onoonye playlist yange ey'omulongwaswa osobole okubeera ng'owuliriza emisomo egy'amabega gikuyamba okusobola okubeera nga otegeera emisomo egyakakati so mufuneyo akadde muddeko emabega muwulirize emisomo egyo gijja bayamba nnyo okubeera nga mukulaakulanya entegeera yammwe mu kifo ky'okubeera nga mugenda n'egyakakati gyokka weewaawo emisomo kati mpeza emisomo egisoba mu 2,000 kitegeera so omulimo munene nnyo gw'olina okubeera ng'okola naye tewaliiwo kintu kyangu so waayo akadde osobole okubeera nga owuliriza emisomo egyo egy'emabega weewaawo playlist eyo kasita onyiga ku vidiyo ojja kugiraba wansi oginyigeko okkirire wansi osobole okubeera ng'otandika okuwuliriza emisomo gumu ku gumu weewaawo nga sinaba kubeera nga ntandika omusomo gw'olwaleero njagala kubasomesaako ku musomo gwatusomeseddwa Ssaalongo Muwanga omusomo ogwa Ssaalongo ekisooka njagala kwogera ku ekyoto oba emmindi ya Ssaalongo Muwanga ebeera ng'ey'emizimu naye nga yo nnene okusinga ku y'emizimu ebeera ng'ey'emizimu nga esinga nnene okusinga ku y'emizimu kitegeera ekirala yatusomesa ku kijjulo ku bijjulo n'atugamba nti buli we tubeera tuteekateeka ebijjulo byabwe tuyina okubeera nga tuli bakkakkamu kubanga amayengo agabeera gakuliko ge gagenda okubeera nga galabisibwa mu bijjulo so n'atugamba twewale embeera ey'okunyiiga embeera ey'okuyomba embeera etwambusa mu mayengo agatali malungi kubanga amayengo ago g'obeera olimu ate gagenda okubeera nga galabisibwa ne mu kijjulo ky'ogenda okubeera nga ogabula jjajjaawo so tubeere n'ebigambo bitono kubanga ebigambo byonna nga okola ekijjulo kya jjajjaawo era bibeera bikosa n'ekijjulo kya jjajjaawo ky'obeera ogabula so beera n'ebigambo ebituddemu okwagala kitegeera ebituddemu okukkaanya w'obeera nga omuntu akola ekijjulo kikyetaagisa kubeera nga omulinda
okubeera ng'omuweereza ekyo kyabeera yeetaaga, oba wobeera nga oyagala ekintu toyina kuyomba na muntu mulala, osobola okusalawo gwe kennyini n'ogenda n'okyereetera. So ekiri mu kyo kwe kubeera nga tukuuma amayenga ag'ekitangala n'okwagala mu kijjulo ekyo, kisobole okubeera n'essanyu, kisobole okubeera nga kirabisibwa mu kijjulo kya jjajjaawo ky'omugabudde kibeeremu essanyu, era naye akuddiza amayengo ge gamu. Nga tukola ekijjulo ekyo ekibeera kyogenda okubeera nga ofumba, katugambe nti matooke, kitegeera okwatako amatooke 2 g'oyanjula eri ekyoto kyogenda okufumbira ng'okikumye. Kitegeera tubadde tukozesanga mmwanyi, naye oyina kukwata ekyo kyogenda okugabula. Tugambe nti ogenda kwokya gonja n'amatooke. Kwata gonja ku mukono gumu n'amatooke ku mukono gumu, then osabe nannyini kyoto, then oyanje n'ekyoto ekyo eri nannyini kyo ku kyoto ekyo, kisobole okubeera nga kikkirizibwa. Ekisooka olina okusooka okusaba nannyini kyoto akukkirize okukyokyerako, naye ng'okozesa ebintu ebyo, then omale okisuule mu muliro kibengeye. Kitegeera weebeera nkoko, ebibumba by'obeera osabirako, then obisuule mu kyoto nabyo bibengeye. Weebeera nga katugambe emmere ey'emizimu, kubanga emmere ey'emizimu ebeera eriko emmere yonna esinga eriibwa abalya mmere naddala ey'omu ttaka. Emmere enkulu ebeera yakulagibwa mu bubaka gy'obeera okozesa, katugambe oba kyetutumula oba balugu oba kakopa, gy'obeera okozesa okusaba, then omale osuule mu kyoto, ekitegeera kyogenda okufumbirako. Kino ekya bulijjo, kitegeera kozzi ng'ogenda kwokyera ku kyoto kya musajja mukulu, nakyo tewali omutawaana, naye emmere eya bulijjo ogifumba oba ogifumbira ku masiga gano agakolebwa ag'enku oba ag'eryanda, so ag'amanda. So wobeera nga ogenda kukola ki, yanja nannyini kyo ng'okozesa emmere eyo gy'abeera yakulaga mu bubaka, then ogabule n'ekyoto nga okisuulamu kibengeye mu muliro ogwo gubeera mu kyoto ekyo. Abamu basobola okwebuuza ate ku kijjulo kya Ndawula ne maama Nandawula, ekibala ekibeera kyakuleggibwa mu bubaka tekirina kubulako. So olina okukola ekisoboka kyonna okulaba nga tekibulako, ate buli kinnoomu alina okkiryako. Ekyo ekibeera kyakulagibwa mu bubaka, kitegeera wibeera nga byakusiika butto omumansaako mu kyoto, kitegeera weewaawo. Tugenda kubeera nga twogera ku nsonga ey'okukola. Abantu abasinga obungi buli kiseera mwefuula nga buli kiseera mukola ne mutafunayo kadde ka kuwummula. Kino kituleetera okubeera nga tutambulira mu bulamu oba autopilot. Buli kiseera tutambulanga lufungo, buli woozukuka kola kino paka kunnyuka, then kwebaka n'ozuukuka era n'oddamu ekintu kye kimu. Kitegeera kino ne kituleetera embeera ey'okubeera nga emibiri gyaffe gikoowa, abamu ne bafa nga n'ebbanga terinnaba kutuuka. Kitegeera abaagalwa, waliwo abantu abamu abasangibwa nga bafudde ku myaka 5 naye nga emitima gyabwe girina emyaka 9 gye gyagirina okufiirako kubanga tebawummula. Mu nsi eno erimu
embeera ey'okugoba obuuma kituleetedde embeera ey'okubeera nga tetufuna kadde ka kuwummulamu kubanga abo abazze bafuga ensi eno bo kye bayagala buli kiseera tubeere nga tunoonya mmere ya leero. Mu kubeera nga tunoonya mmere ya leero tetwewa kitiibwa, tetuwa mubiri gwaffe kitiibwa n'okubeera nga tuguwummuza. Kitegeera kino ne kituleetera embeera ey'okubeera nga tunafuwa mangu, omubiri gwaffe gunafuwa mangu, tetufunayo kadde kufumiitiriza ku nsi yaffe n'okukulaakulanya ensi yaffe ey'omwoyo. Kino kituleetera okubeera nga tweteekako ekisenge ekyo ekitenkanika eri emibiri gyaffe egitukola ffenna naddala eri ensi eno gye muyita ey'omutebi oba eya .com. Embeera eno ey'okubeera nga buli kiseera twefuula okubeera nga buli kiseera tuyina kye tulina okubeera nga tukola, abaagalwa tekiwa makulu. Ne w'obeera nga tolina ky'okola mu nsi ey'omwoyo obeera w'amaanyi nnyo oba oyina by'okola mu butakola bwo. Nkiddemu nga tolina ky'okola ng'ofunye akadde n'owummulako mu nsi yo ey'obutalabika oba oyina by'oba okola. Kubanga omwoyo gwo guli multidimensional, guli tudde mbwassa emyaliro, guyina ebintu bye gusobola okubeera nga gukola nga si bya nnyama. Ebiseera ebisinga obungi tutya okubeera nga tetukola kubanga abantu abalala bajja kugamba nti tuli banafu. Naye tetwawangibwa buli kiseera kubeera nga tukola, nedda. Twawangibwa okubeera abalabi. Kitegeera mu mbeera ey'obusirifu n'okufunayo akadde ak'okuwummula kikuyamba okufumiitiriza n'obuyiiya ne butandika okubeera nga bujja eri obulamu bwo. Kitegeera kino kituyamba okusobola okubeera nga twejjamu embeera ey'okubeera nga tutambulira mu programu eya lisiti, nyina kukola kino, nyina kukola kino, nyina kukola kino, nyina kukola kino, naye n'obutakola okubeera nga tufunayo akadde ne tusirika kikulaakulanya ensi yaffe ey'omwoyo. Y'ensonga lwaki mu byawandiikibwa bagamba nti Katonda atambulira mu busirifu, era okuwuliriza Katonda oyina okuteeka obusirifu eri obulamu bwo, si kugenda ku lusozi lwe babagamba. Olusozi lwe bakugamba gwe mutwe gwo olina okuyiga okugujjamu ebirowoozo kubanga Katonda atudde mu mutima buli kiseera abeera ayogera eri ggwe, naye kubanga ekitambo kiwoggana nnyo oba omubiri gwo guwoggana nnyo mu birowoozo kubanga ekitambo kiba kiva mu nsobi ezo z'otambula nazo mu bujjajjaabo, then ziwoggana nnyo mu mutwe gwo okusinga omwoyo w'omutukuvu. So buli lw'oyiga techniques ez'okusirisa emmeeme eyo, ez'okusirisa obwongo bwo, ez'okusirisa omubiri gwo ogw'obwamusoke kye tumuyita mental body, then otandika okuwuliriza n'okuyiga Katonda, n'okuwuliriza n'okuyiga enkola z'obwakatonda ne Katonda akutuddemu. Embeera ey'okwebuuza nti Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe, abantu abasinga obungi bakirabanga ekyokuzannya, naye buli w'oyogera ekigambo ekyo obeera oyambazibwa amayengo gagabwasooka n'otegeera era n'otandika okufuna amaanyi ago ag'omu bwa Katonda bw'okuyingira mu nnyama gabeera mw'oba oli, kubanga buli kiseera obeera okizimba. Kitegeera abaagalwa ne waabeera muddusi afunayo akadde n'adda bujja, nazza omubiri gwe obujja, si buli kiseera nti agenda kubeera nga atraininga kubanga alina tournament. Tournament weggwako afunayo akadde n'akkakkana n'akola kinaawummuza omubiri gw'azze akozesa.
buli woofuna akadde ak'okuwummulako nga toyina ky'okola mu butakola oba oyina ky'okola ekisinga n'ebyo by'oba okola ng'olina ky'okola. Kino kikuwa ebbeetu ery'okuyingira eri omubiri gwo ogw'obwamusoke ogw'obwamukasa n'ogw'obwa ssekiriba kyattaka gutandika okubeera nga guddizibwa bujja. Kino wootakikola gugenda kufoosinga gulwale paka woonadda ku buliri then owummule. Temulaba nti n'ebiseera ebisinga yeffe twerwaza okuva January okutuuka January buli kiseera okola. Obukoowu obwo bugenda kukuleetera omutima gwo okubeera nga gukula okusinga omubiri gwo. Kati jjukira omutima gwo ye yingini evuga omubiri gwo, ekitegeeza nti ogenda kufa nga tonnaba kutuusa kaddeko katuufu. Ye Omwoyo Omutukuvu ajja kufiira mu kadde ka katuufu kubanga ye obuzito bw'afiirako. Obadde olina kuwangala emyaka 8 ogenda kufiira ku 3 kubanga buli kiseera obadde okakaalukana. Omwoyo omutima gwo gujja kubeera na myaka 8 kubanga gwo gusigala gutambulira ku mayengo. Kitegeera kubanga gwo tegutambulira mu mbeera ya biro, naye amayengo kigozooka osaka mu lugendo lwo. So tufuneyo akadde tuwummuleko, tukkakkane mu bbanga eryo ery'obusirifu lyeri kuyamba okusobola okubeera nga empulizo zo oba emotions zo oziprocessinga n'oziddaabiriza era n'oziwonya. Mu kadde ako ok'obusirifu kakuyamba okusobola okubeera nga ofuna obuyiiya. Ensonga lwaki w'obeera nga weegendereza abantu abayiiya bafuna nnyo akadde ne bawummulako ne bagenda mu game parks. Abangi bagamba Abaganda baffe Abazungu nti bagezi nnyo okusinga abalala. Nedda si bagezi kutusinga, naye bo ba-developinga culture ey'okufuna akadde bawummuleko. Mu kuwummulako otandika okufumiitiriza n'okutandika okubeera ng'ofuna obuyiiya. Kitegeera kansuubire nti musobodde okubeera nga mufuna ekyokuyiga eri omusomo guno. Nga toyina kyokola oba oyina kyokola. So tuleme kulowooza nti mu nsi twajja kufuuka bulogoyi. Nedda, twajja tusobole okubeera nga tubeera abalabi eri ensi eyo gye tuwanga. Toyina kukkiriza nsi kukufuga, naye fuga ensi yo. Ye gw'alina okufuga ensi yo kubanga ye gw'ensi. Otegeera nti ye gw'ensi otandika okubeera mu mitambo g'ensi yo era n'otandika okufuna obuvunaanyizibwa ku buli kintu kyonna ekigenda mu maaso mu nsi yo, n'omanya nti kyosiga kyokola ki? Kyokungula. W'osiga okwagala ogenda kukungula kwagala. W'osiga ekitangaala ogenda kusiga ogenda kungula kitangaala. W'osiga obwerufu era ogenda kukungula bwerufu. So tufune akadde tweddeko. Bangi mukola kuva Sunday paka Sunday naye nga temufunye nakadde kawummula. Weekend ze mwandywummudde mugamba nti ate wensingira okukola. Abaagalwa mulekerawo okubeera nga mukulembeza nnyo obuuma okusinga emibiri gyammwe kubanga obuuma bipapula, ssente bupapula. Essaawa zonna zigenda nga newankubadde ozeetaaga waliwo essente ez'omuwendo ezikutuddemu ezisinga ssente zino ez'ebipapula. Zeezo z'ogenda nazo ng'ofudde. Byebikolwa ebyo ebyekisa. Kwe kwagala kw'owa eri abalala, kwe kwagala kwe weewa. Leka kwerimba nti ogenda kwagala abalala nga gwe teweeyagala. Kubanga ky'olina ky'ogaba. Tosobola kugamba nti nno oyagala abantu nga gwe kennyini teweeyagala. Sooka weeyagale obeere n'ekyo ky'ogenda okugabira abalala. Katonda akuwe omukisa. Katonda atudde munda mu nze akulamusaako. Akuume.